mwana anya bajja kwettira mu nju. Chloe, luli tubadde nga twogera ku ssimu nga ndowooza toyina idea ya kintu kye nayingirira. Gana amako galaba wendi n'omusajja kitwale nti nafumbibwa wadde emikolo teginnakolebwa. Wano wendi nasimba amakanda ag'okuba nti ng'omwana obuwala olalonga bwe nkugambye nti zaali saala okusaba okusetolinga to belong somewhere. Obeeko n'omuntu akwagala, obeeko n'omuntu nga bakuyitako mukyala gundi ng'oyinako wooli kye nali nanoonya mu bulamu. Essaawa eno mmaze okifuna ate kati onnyumiza bya kaka. Kaka tweyagala yes naye teyakozesa time ye, teyakozesa chance ye. Nali mwagala ebituufu ge mazima, sigenda kulimba nekyaggwawo, sigenda kusigala ku byamabega. I moved on. Ate nyamba omubuulire nti nze neeyongerayo dda mu maaso kuba lulinga bwe nkugambye wadde tonnalaba kati nga bw'olabyeko. I moved on. Bw'aba asobola yeekumeekume yeekuŋŋaanye yeetereeze. I'm moving on but I'm not going back there. Naye okimanyi nti nange nali nkimugambyeko naye nga kyemugamba okinali situkanko wooli naye nga ntumanyi nti noolina gy'oli ne mugamba oli moving on n'agamba at least akulabeko bulabi mutuule mwogera at least kale kwata essimu ye. Omanyi ekyo kyekitegeeza naye kati kankunyumize kaka gwe gwoyogerako. Kaka ankubira anytime he wants. Ndi mukyala mufumbu. Sawa mwendo ogw'ekiro onkubira kuki? Ayi ne bw'omunyonyola tawulira. Ng'olwotwo tumubuze. Mukwano yeekuŋŋaanye yeebake nze neebaka ky'oba omutegeeza.